Olunaku lwa Sunday alawukire TV1 kankubuuzeeko mukwano gwange oliyo otya weebale gy'okoze olunaku olwaleero njagala nkwebaze ggwako eddene weebaza Katonda n'omusaba ate kati tuli mu biseera bya holiday n'abaana n'obatwala n'obayigiriza nti okutya Katonda kirungi ate byonna gye tubijja. Nze Sanyu Robina Mweru kankomyewo n'ekitundu ekyokusatu ne Spice Diana. Olugendo lwe bw'olulaba lusobola okwewuunyisa era nfunyeeko abamu ku mmwe nga muŋŋamba naye ddala Spice ebyo byayogera yabiyitamu atya bambi abalala ne mulaba sho ne muŋŋamba butuufu yayogeredde abakazi 100 abaana mu masomero babasaba omukwano ne babapanishinga naye nga tomanyi nsonga lwaki bapanishinga omwana wo ate nga n'omwana atidde okugamba ate bambi n'abaana abamu abawala ne batamanya ngeri yaku handolingamu embeera eyo esomooza eyo ey'ebibatu mu kiseera ng'abaana basoma primary secondary ne university munayeneeno gye tukolera olusi bibaayo naye emboozi ze aze atunnyonnyolera nzikiriza nti naawe olinamu ekyokuyiga n'obeerawo abalala bagamba nti ddala Spice eyo Range Rover amakaago ku myaka egyo byonna munnange abyakiivinze. Njagala tutunuulire obulamu obw'okuyamba lwaki alina interest era ezo projects zaakola yadde mu kyokuli yatusunirako nti oluusi nteekamu katono bafaani bange ne bawongerako naye projects ezo zonna bw'aba azitandika ozikola alina kyasuubira mu future batugamba teri alumirirwa nga talina kigenderera music we amutwalawa yadde tumuyita the simple girl the star girl naye ate emabegaawo ne tumulabako mu mbuyite bugugulano ne Shiba ate nga y'omu ku basinga promotinga girl child fenna tutuule wamu wano yagenda n'akola yiva nange Spice yadde ndi mukola intro wakola kyali kivulu kyaliwa wayita Katikkiro abayimbi bonna n'obatuuza wali olonchinga yali release party yange ya EP nate nyimba mukago mwava ne city regular bonna n'abayita ne batuulaawo ate dakiika ate bannange Spice abalala ne mubyogereeyo muno ne Gravity takolagana naye ye bannaye ensonga zino eza social media azikwasaganya atya kwa social media nebeerako ebiri positive n'ebiri negative tukomyewo mu kitundu ekyokubiri tuli wano ewuwe ku salaama mama twesinyo tukyaza nate nammwe mwebale kunkyalirako mu binnya ebingi bye muyiseemu naye era mama muli mu kibuga olugendo munnange katusabe mu maaso awo sanga tulifuna ku ssanyu lyekkuba eddungi byonna tubisuubira ali kasitoba n'essuubi munnange bana ewebale shows ezaka eyaringako n'eyawedde bannange feedback annungi abantu badde bagyesunze nga ne mama wange mwali olimba kati mami bwe yazirabye ezasoose yagamba atya binyumira nti kati kwegamba yeewuunya obuvumu bwe nnina okuba nga nsobola okunyumya ku story eyo ate kati essaawa zino bituwa essanyu n'amaanyi byonna twabivuunuka kati obeera oli awo nga wejjukanya but wejjukanya gy'ovudde n'otunulira ne wooli ng'ogamba it's worth it, it's a celebration. Kati abadde nga yeesonga era Sunday ewedde nga TV yange eweddeko kanteekeko mangu nina okulaba ku Sunday kubanga abantu bagyesunze nnyo n'osinga nze ati no kankusese mba ndi awo we twakola ekitundu ekyasooka ku Monday abantu bakeera ku Vision they were like 10 kati show yaffe we twali tugimala ojjukira nti twategeeza abantu bino bye tujja nabyo mu kitundu ekyokubiri n'ogamba nsobola okuyamba stranger kati nga gaffe ba stranger tuzze otuyambe anyway Spice njagala tutandike sheeno katandikire ndowooza ku light side tutandikire mu bivulu wategeka ekivulu nojjuza kyali ku cricket ekya 2023 ekyali cricket oval nojjuza abantu bwe bati n'oyimirira nga ndaba naawe tojja katuuti nali siraba n'abantu nze nga siraba nawunze dda stage yali nene nnyo of course naye nga ndaba abantu bangi nnyo of course nali ntisibira ne waliwo ekikusukkako ogufa ogwo gunene ekyo kirooto kya buli muyimbi tebakulimba kati nga neeraba nnyimiridde mu bikirooto ky'abantu bangi nnyo ate nze ekyange kituukiridde
tomanyi essanyu lye nalina. I was very, very happy. Kati bwe wali eno bwe mubeera nga mugenda otegeka ebivulu kantandikire ndowooza eyo side. Bwe mubeera mutegeka ebivulu mugenda obitandika bwe muti. Mulowoozaamu watya tebazze. N'oba olanze nnyo ng'omanyi okikubye. Oba n'okweraliikirira kuba kati abantu b'otamanyi tomanyi gye bagenda kuva ebanga betting. Osiba kapapula. Tomanyi kisoboka okugaana enkuba esobola otonya. Kwegamba bingi stage esobola okugwa. Anything can happen. Eyo betting yennyini. Batugamba nti mukwatako ne mu nsaasi nga mutegeka ebintu ebyo nga mweraliikirira enkuba mugema enkuba muyita abantu. Kati ab'enkuba bo nina ekivubu kye naliko embalala eyo era nanyini kivulu ng'atugamba ab'enkuba bali wano ono azijjeko ssente naye enkuba yatonnya yasigala etonya ate nayimba naye ng'akulagaza sudde ab'enkuba kati bino ebintu byonna obiraba obikola n'ebirimu ne Katonda. Spice wayimba abantu ne bagamba yazimbye stage amatiribona ayambadde nnyo naye atuuse okuyimba ebintu mbu ne bigaana yatidde what bwe ekyakujjira. Of course nze kunze it was a success era saalowooza ku the negative side of it naye nze gwolaba otuuka obutuusi ku lunaku lwa concert olwo ndowooza nyinza obba eminu gye neebaka gy'emitono. Kati otuuka nga toweebase kuba twakola sound check paka sawa 11 kati stage obunene bwayo nga bw'ogiraba bwe yali twalina okuba n'ennaku 5 okugiteekayo baatuwa olunaku lumu. Kati buli kimu nga tukubirira beefuula nga bw'omanyi Uganda yaffe nga beetaagamu enguzi biki ate biki naye nga mwakkaanya n'omuntu nti twagala ennaku 5 nti zeezo ssente meka zeezo ne mutuuka ate ekifo bagenda kikozesa. So kwegamba pressure yali nnyingi okulaba nga kimu kiggwa mu budde. Yes, I was nervous. Nyinza oba deliveringa nnyo ku kusuubira kw'abamu naye nze kyemmanyi faani wange yanyumirwa. Faani wa Spice yanyumirwa. Ate nga gwali ogenza okusanyusa. Ate gwe ngenza osanyusa kubanga ne wabanga waliwo ensobi ebaddewo ku faani wange agamba nze kasita omuyimbi waffe yatutegekedde ekintu ekirungi ffe kasita tuzze kubanga owuwo ye wuwo. Naye ogenda olaba era nga ababyogera abakisusse ennyo okwogera teboogera ku birungi. Ogoola vidiyo y'omuntu yenna ayogera ku wayimbye bubi naye nga tasobola kwogera kirungi n'ogaa kati what's the point of critiquing? Bw'oba critiquing oyogera ekirungi osooka na positives n'olyoka ogenda naye ogenda okwesanga nga ekibi baagala kibikka ebirungi byonna ebikoze eki ebibaddewo. But guess what? Ne bwe baabikola byonna ne gye nagenda najjuzanga abantu era nga mbayimbira kye mbayimbira. But well mu bintu ng'ebyo baako n'ekyokuyiga era nina kye nayiga osanga sound teyali that good. Omanye era ekibi kisigala kibi n'omanya next time onkikoze ntya gwe waasoba nterezeewo next time I deliver the best. Just nti kisinzira message olumu abantu abamu bagikozesezza batya eri abagikozesa kuyisaawo ebyabwe eri abagikozesa nti omuyimbi tufunye chance we tumukubira but eri abakyogera nga kiri genuine noga okay I've learned from it, I'll do better next time. All right? So kwegamba nze nabitunuulira mu perspective zonna kubanga at the end of the day ogenda okwesanga nga ne babyogera faani wagamba oyo ye wange oyo ye wange. Tugende ku social media awo wennyini emikutu gino gimugatta abantu gizze mirungi tugifuniddeko ssente tugifuniddeko obuwagizi naye ate gijjudde negativity. Kituufu. Obihandolinga otya? Era gye tosobola manyi buli muntu alina endowooza ye buli omu alina entegeera ye buli omu opinion ye naye eriyo opinion z'abantu abamu nga tezimatarenga nga gwe kimatarenga mu bulamu is gwe ng'omuntu kyoyagala okukola lwaki okikola kubanga ne bwoba onyumya story bingi by'otayogera olina bye weesigalizanga omuntu kati olina ogenda onnyonnyola buli omu kitegeeza opinion yo yematarenga nga gwe omuntu weewaawo neyo oli naye waddemba okwogera kubanga era social media gwe mulimu gwayo piikingamu by'osobodde ebirala obikole ki obireke naye nze omuntu kyaba ayogedde ensengejja ne ŋŋamba akyogedde atya okay nze nga nze omuntu ki kyenjagala kyenkoze nkisinziirira ku ki bingi byatamanyi ayogera kyayogera kati n'ogamba oyo kankole ki kamulekaawo kaŋŋende nekyendowooza kituufu kubanga luno olugero buli omuntu alina olugero lwe
obulamu it's a journey, buli omu atambula lugendo lwe. Tusanga abantu mu bulamu naye mmanya gwe awandiika olugero lwo kati osobola kumpandiikira lugero lwa bulamu bwange. So meaning opinion yo emataringa kitono. Waliwo omuntu omu yali aŋŋamba era naye ali mu bulamu obw'obutaalaataala bwe butyo kambite bwa butaala. N'aŋŋamba nze neesala ku gundi ku social media yonna banvuma ne banvuma kati ne mubuuza ebirungi ebiriko byo tobyagalako. N'aŋŋamba nti okuvumwa nga tumaliza akatundu kano oyinza mugamba ki? Kati omanyi abantu balina emitima gya njawulo. Eriyo omutima omunafu, eriyo n'omutima agumaana gani regardless nkola kikati nze social media njikolerako emirimu mingi. Nteekako emirimu gya kampani ne bakuvumira mu posti ya kampani bagenda kugiraba kimu babirabe naye ng'olina okugenda obisomemu odiriitinge n'odiriitinga ebimu ogireke ng'eri clean. So weesanga ng'olina okweŋŋanga fears zo. Kati ekyo olikola gwa kupostinga you don't read comments. Nze nekyo kye nayiga I don't read. Yeah, you don't read comments. N'oteekayo by'olina oteekayo kasita caption yebaawe eryoke ekifaananyi kiryoke gwe ng'obaleka beetwala mu comment section gwe ng'odda ku bibyo. Tuwumulamu katono ke katundu kaffe akasoose tulina Spice Diana the star girl tova ku Bukedde TV1 kyekitundu kyaffe ekyokusatu era ekisembayo n'omuntu wo. Njagala tunyumyemu emabegaawo nalaba wasooka n'ofulumya oluyimba olw'abakyala okwekolera omulembe olwo lw'abakyala kati nemmanya maybe kati wano ali mu kutugamba kukakaalukana kati emabegaawo ne tuwulira batabuseemu ne Shiba n'ofulumya waggongolo oluyimba waluyitaani wagongola kizinge balige yankoona abantu ne tutandika obbisala kati bwe batabuse ayimbyemu luyimba. Ennyimba ezo muzimba muliko bemu ennyimba olumu munange zibaawo naye zeesanga nga zikolidinze n'ebintu bingi banga coincidence ate osobola okuba nga walukola dda naye ne lusanga situation mu maaso nga zibaawo kati nze nnyinza oba nipeza ennyimba 10 mu studio naye ng'emiramwa gya njawulo nnyo. Kati so olimba osalawo n'oluta ne lwesanga nga lusanze embeera oba embeera nejja noga n'olusaana luyimba sinageereega nansi n'olubaawa abantu ne boogera gwe n'ogamba anti kati ebiseera ebisinga olimba olukoze maybe olina kyoyiseemu naye ate bangi abayita mu mbeera gy'oyimbyeko. So basically olimba si lwange bakugeya ffenna batugeya kati olimba nze kati yonna gye nyimbye abantu balwagala nnyo kitegeeza balwambala nabo wadde nange bangeya n'ekitegeeza buli omu bamugeya. Kati emiramwa gino tugiyimba nga tugiyiseemu egimu twaleka abantu abalala babiyitamu naye buli muntu yenna abaddeko mu mbeera eyo oba tonnagibeeramu ojja gibeeramu. Spice omuntu bw'akulengera from a distance nange bwe nakusemberedde you look simple era bwe twakulaba nga okuŋŋaanyiza abayimbi abantu bonna awatali kusosola ne tulowooza tokyawa tonyiga kati ate tuba tuli awo biki ebyo batabula ne Shiba girl child. It's okay era ddala nze nina omusaayi mumyufu ng'era gwe nga buli muntu yenna naye obulamu bw'ensi nze manyi nakulanga nina abayimbi be nasanga nga nkula nga beekyawa nonga walaki omuntu yeno ayisa bw'ati n'omujajinga naye gy'okoma okugenda mu maaso n'okuyimba otekenoga okay kyova olaba abayimbi bakoowa kyova abantu bakutuuka ne bakoowa because abantu bebabeera bakuyisizaamu olumu tekuba kukyawa naye weesonyiwa gy'okoma okukula otegeera n'ogamba ebintu ebimu ndowooza si byakukaka okitegeera ne oba olina omutima gutya mulungi ogwagaliza waliwo otuuka nga I think tekyetagisa si kyaku buli muntu. So ebintu ebimu n'obyesonyiwa abantu abamu n'obyesonyiwa kubanga miniwa bino byonna byetukola abantu betukolagana nabo mu mirimu gyaffe buli omu yakuzibwa bulala gw'olina kyoyagala neriri omulala ye nga ye wa violence. You want peace, someone else wants violence. So you distance yourself. Buli omu n'akwata olugendo lwe bulamu okutambula.
kati towalowoozaamu oba tolowoozaamu nti abantu abalaba Spice mugatta bantu kati ate alinga ayawula tolowoozaamu nti abantu obaleetera okugamba ensi oba ya musumba toli mugasi w'abantu siri musumba situukiridde weewaawo nze industry ebbanga lingimazeemu mbaddewo nga ndowooza okukolagana wamu kirungi ate kitutwala wala kyova nzikiriza nnyo mu kukola collaborations era sinaze collaborate nali nkoze naye tatambula bulungi bwe tuba nga tugasa amaanyi nga tukoledde wamu so nze nfunye nnyo support mu bayimbi bannange kati nze mbaddewo nga nze ndowooza okukolaganira wamu kibatwala wala naye abantu abamu nga tebakikiririzaamu abantu abamu balina insecurities bwakubeera okumpi bano bamukwano gwalowooza ogenda musingako oba kwegamba biri awo abantu balina obujja abantu balina fitina olumu babibikka olumu tebasobola kyebeera biba ne time yawe nekituuka time nekyeraga nekigaana na so tokakambeera engeri gye siri musumba siri malayika onoonya bikuwa mirembe kati gamba oyagala mirembe byotambula nabyo niwamba niwe nkubadde njagala nnyo okolagana n'abantu naye sigenda tekwesiba ku bantu njawulo ki eriwo wakati w'obulamu bwa serebu obutuufu n'obulamu bwe mutulaga ku social media oba ku stage? Enjawulo ebaawo nti gwe bakumanyi okuŋŋaanya abantu kale nti serebu wempita bajja kutegeera nti oyo Spice oba buli kyokola kijja kulabibwa mangu okusinziira ku kyomulala okuŋŋaanya abantu nti bakutimba ne bajja okukulaba ne basasula ssente naye nze ndaba enjawulo tewali nnyo kuba n'emmotoka bangi n'abatali baserebu bazirina n'ennungi nosinga ezaffe n'amaka amalungi bawala bangi basire kwina asaana okuba nga anyirira nnyo n'okunsinga ayambala nnyo bunjala azikola n'okunsinga kyenjawulo ekiriwo nti ye ne wabikola nze basasula nze okulaba nze byenkoze okitegeera kyekyenjawulo but ffenna tuli bantu just gwe oba nekyo nti olina eddoboozi abantu bakukkiririzaamu abantu balina abantu bakwerabamu kati nga Spice eri abeerabamu mu kifaananyi kya Spice nga bwe yeeraba agamba nsobola okuba nga Spice kubanga eyo favor like ekuliko it's like I feel like omuyimbi ndowooza alinganga oba prophet kubanga gweotuuka otya okubeera nze ndabyeko abantu nga bakaaba because of you nga bakaabira naye nga tebakaaba nti oba akulabye n'akaaba naye arelatinga ennyimba z'oyimba ku bulamu bwe maybe it's a true story kuye ng'okiyimbye nekimukwata ku mwoyo because I mean nkiraba oyimirira ku stage n'oyimbira abantu ng'omuntu ali mu mwoyo kugamba it's like sometimes it's spiritual kyanjawulo ku muntu wa bulijjo naye kati nga tuvudde ku ggwe naye obabeeramu baserebu do they live the real life oba life ya pretense? Si bonna bangi they do not live that life kubaka twina social media there's so much pressure on social media ate si ba celebrities bokka abantu generally obulamu bwatuuka time ng'abantu baagala kulivinga bye balaba ku social media so bangi tebalivinga bulamu bwe balaga ku mitimbagano. Handling yourself ku stage abaami bajja abaagala okukwata wa baagala okukwata buli mu kifo abalala ayagala azine naawe si gwali portable abalala baagala akusitule mu bbanga waati ne bwati. Like yesterday gye nabadde omuvubuka yazze ku stage ngali smart yambadde saati ya white just like that white naye nga yatimba kuno Spice Diana ku nsawo Spice Diana nga bannaye musanyufu nanfuwa ssente nansitula out of the sudden like you know ali very happy kati olina otya olowooza biki kwane mbalaba oli najja yeegombadda Spice najja mulimu amazina ago agali Tefane agali you know munyigo oli ayagala omubiri gwe gukwatireko like kirooto you know tafudde nayo ate kati oyesanga nga n'abantu bafiiriddwa n'amaka gaabo omukazi waba mu moment eyo ne artist nga muyimbi o celebrity yesanga nga yeerabidde nti alina n'omusajja wali kati byonna tubiyiseemu omusajja ajja ku stage n'alaga affection biki mukazi we ng'ali awo n'amunona speed yitawo gwe kino
nga yeerabidde nti alina amaka oba alina omukyala gwe yaza naye mu kivulu. Simanyi bwe nyinza kukinnyonnyola ekyo. Osaba busabi Katonda kanveeyo ebiddako biddeko. Kuba kati byo olina obisuubira. Era nagenze simu y'omwami twafunyemu nga nvudde ku stage tukka wansi. Of course he came running after me. N'agenda essimu nga mulimu ebifaananyi ndowooza nga 300 byonna nze gallery number. Scrolling. Tebiggwaayo ndowooza kuva natandika kuyimba paka kati ebifaananyi byonna yabidownloading nga birina mu ssimu. Kati nebuuzo yalina omukazi. Waba mwina yawulira atya? Naye kati gamba n'owuwo abawulira atya nga laba faani ye azaasuka we yandikomye. Kubanga tuwogedde ku oli naye waliwo n'owuwo. Ekyange kiyinza oba different. Wakati we musanze one time. Mbadde simanyi na bwawulira gye ndi. I don't know, maybe it's just funny. Kati nkomewo wange mulese gye musanze. Nabadde wayiiriwa. Buliiro eyo we batyo ndowooza oyisiza kalisizo. Kati ngenda kuddamu mulaba ddi. Naye kati imagine gwabeera naye mu nnyumba buli lunaku ng'alina ebifaananyi. Kati I'll tell you a story. A lady came to our office okola booking. Najja n'ambooking oyimba ku birthday party. Yayita manager wange. Teyafuna chance ku meeting asaaliwo. N'agamba bafunamu obutakkaanya ne bbaawe. Lwanze. Sibimanyi siri nayo. N'agamba ewaka tulina ebifaananyi by'omu nnyumba. Tuli bafumbo. Omusajja Spice oba ku TV yaliko attention yonna ku TV. Ennyimba ezivuga Spice. Ye n'oyo complaining, of course abakazi ngaawo tumanye bwe bali baawe no complaining akagamba genda. No bagenda. Kati omusajja yave waka n'akola kibafuna omudozo. Ng'omukazi alowooza omusajja ndowooza twemanyi. Ng'omukazi anoba. Omusajja ye yanoba n'agenda. Kaakati it's his birthday. Omukazi yeebuuzaako ku mikwano gye workmates. Ne bamugamba bannange ekyokola kyabwe yegezaako just tereza makaago. Oli ayinza oba amwagala nga artist. Ate ky'oba okola okutereza maka on his birthday. Leta Spice nyina akole ki? Ayimbe. Munnange ng'omukyala atugula nga tugenda ku birthday. Nga tutuukayo. Musajja simumanyi, simulabanga nako naye bambi tansisinkananga nako. Tana na kigendererwa kinsinkana. Because even after I performed ku birthday, tayagala nnyo na kumanya binkwatako. It's just a fun. Yasanyuka, yali surprised. Era baddawo. Naye ng'omukazi aŋŋamba amaka gaali gaweddemu. Bambi. Lwa Spice Diana nzalina ndowooza omwami wange bemanyi. So bwegamba ebyo tuyitamu byebyo. Tugende ku projects. Lutya n'ogamba kantandike amaka empigi. Agaba talinamu asirizi. Nzayima nkiyita. Kati ekintu ekyo mbaddewo ebbanga nga I reach out to people, different people. Naye nga mbeera nnyo ku baana abaliko obulemu ku bwongo. I visited different homes. Wetuba tutandikira awo ndowooza. Oluvannyuma lw'okuwummulamu. Abantu bangi bwe tutunuulira abaana bano abalina obulemu ku bwongo, abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Buli omu abatya. Era waliwo ka video kamu kasaturatinga Spice wali ositudde omwana oyo omwana omu bambi nga aliko obulemu. Kati nawe you ended up crying. Kati nga nabo ne bakaaba. Abantu abamu baga teyennyala. Omanyi simanyi lwaki abantu balowooza nti aba bantu balinga abali you know. B'omuzaala lujja okumanya. Naye abaana abo batwetaaga nnyo. Kati omulemu katono tudde mu katundu akookusatu mu kitundu kino ekyokusatu tunyumye ku mboozi ey'abaana abo abaliko obulemu n'engeri gye batwetaagamu n'engeri gye tusobola obbawaniriramu. Tovaawo. Stage queen bwe tuli naye olunaku olwaleero asanyusa abato abakulu n'abakadde. Ennyimba ze zenyumira nnyo ffenna abali mu masomero awo, zenyumira bakampasa, abavubuka. Naye ate ffe abawuliridde nnyo twebuuza omwana ono omuto, omutima guno oguyamba, tannazaala, ekimuzimbisa homes kiki, alina by'akaliculatinga. Manyi ennaku zino twayonooneka, buli gw'olaba ogamba ambalako ki, kaliculator. Spice, obadde onnyumiza etuwummulidde. Nti abaana bano batwetaaga. It's actually not my home, like it's my personal project.
it is not my personal project, it's not my home. Eno home, like nga bwe nakugamba last time, Dina Special Children Foundation is been an existing home nga bweri. Naye nga eri small with like 15 children. Naye nga with time ekiroto nga kyakuba n'abaana bangi. So Dina eva Norway, abantu abasinga abagisupportinze bavudde Norway. Era mbaddeko ne ambassador wa Norway mu Uganda. I've met her like so many times. Balina interest. Abantu bangi, even Ugandans, but ojja kwesanga nga ne ba strangers bali so touched and baagala nnyo okuyamba abantu bangi mu Uganda. So ebaddewo ngeri supported by different people. Netuuka neegaziwa era bamuzira ab'enjawulo all over the world. It's why that place is existing. Inze ngattako toffaali, just like when nze nga nkugamba nti ebintu bingi byendimu naye nga ojja kwesanga nga nze kyengattako si kinene ku bangi ennyo abalina obusobozi. Because like nga bw'ogiraba, it's a big home. Sisobola kikola nzekka. Ate era nga tukyalina plans, tulina hope for something even bigger than that, because tutunulidde thousands of children. Kitegeeza omuntu bw'akeera, just like there's a company I work with, company eyo ya donatinze $12,000,000 to that same home. So wesanga nga sente ngezo zibaako kye zigattako. Omulala n'ava n'agamba, this is what I can do, this is what I can do. So put your home nebeerawo. But I've been a voice, I've been that somebody who has been there for these kids. I'll speak for them. Jokomo okwogera jokomo okufuna abantu kati ffe tulina millions of people who believe in us, who see us, naye nga tajja kulaba mwana oyo. Because bano abaana tubajjeeyo mu byalo deep, ani amumanyi, ani anamusanga yamu rescuing. Naye wamulaba ku page ya Spice Diana ajja gamba, oh bambi omwana ono. And then you will see people coming out to help these children. So it's a calling. It's like, no, it's not for me. Ya Uganda yonna. Spice. Okusinziira ku ddoboozi lyo n'ebyo wali osobola okutuzimbira oluzzi, wali osobola okutukolera chachi nayo bali owerawo emyoyo, wali osobola okutuzimbira oba essomero. Why mu baana? Era ddi ekirowoozo lwekikutandika fine wakula oyambibwa, naye ddi lwekikutandika n'ogamba naye kanoonya abaana bano abaliko obulemu? As far as I remember, and was 2016 when I knew involved in charity. Mpola n'ekitono kyensobodde. But I've visited different homes. Jenkomo visiting homes ez'enjawulo. Banangu gwamu amaanyi. Like owuliranga, you want to do more as a person, and then you want to have the voice more. Oyogerera abaana bano. Muzira kisa yenna ali yali willing okubayamba. Abagatteko amanyi waayinotandikira. Kati just recently omukyala yali alina omwana anagamba ayagala celebrating a birthday omwana we from PG. Naye ng'agenda kukola shopping, asale cake n'abaana olunaku balumalira empegi. I feel like omu-inspiring nze okuba nti alaba the love I give to these children, okwagala kwembalaga. Ali touched naye awulira ayagala alaga omukwano gw'abaana bano kubanga alabe Spice akoze eki agubalaze. Ate abaana bano be bantu abali left out. Mu bantu bonna abayambi bw'ojasanga abantu nga badduka ku street, kuyamba abaana b'oku street, kuyamba bamulekwa ba orphans, naye omwana ono talowoozebwako. Anti abantu abamu omanyi nti babatya bagamba eyo ffamire yasaddaako oyo gwe yawaayo, eyo baaloga, oli byakola kino, buli gwe balaba omwana aliko obulemu. Bagamba maybe mu ffamire bamuteekamu ebintu, naye endowooza eyo erina okuvaawo. Spice, okusinziira ku ebyo by'olabye, by'oyitamu, by'oli mu kkola, kati wowe tunulamu nga future mother. Kiki osobola otugamba? Parenting, handling, relationship and so on. Because obirabye mangu nga tonnajja n'eno gye tuli. Kati nze kyemmanyi buli mukazi muzadde. Buli mukazi asobola muzadde. Inze kati saawa eno nkimanyi taamu wetandikira nosasula school fees. Nsuubira wali agenda olwala nkubira essimu nalwadde.
n'oweereza ezeddwaliro. Eriyo gojja osaba ripooti, eriyo gogenda obuuza kati, olina gogenda obbuulirira nga maama. Kakati nno otuuse emyaka gino weegendereze. Naye saakyetegekera, sinnazaala. Naye I'm already a mother. Alright? Kati ebyo ebintu ebyo, it's like buli mukyala ali meant to be a mother. Oba wazaala, oba tonnazaala. Okuzaala omwana owuwo, it's a blessing from God anytime. But kitwale nti buli mukyala muzadde. When the time comes for me to have my own, I'll be very happy and grateful. Era nkimanyi it will happen. Kubanga nange nkyagala ng'omukyala. Bino bimaze okushapinga obulungi. Nebitandi shape nze kati nakula njagala abaana naturally. Kalyanga. Oli bulungi. Omisinze. Nze. Era nze kati nagamba mami wange. Era bwe kyali era nga takinaako buzibu nze singa si music singa nazaala dda. Dda nnyo like nandibadde maybe even married. Naye because of the career I have. Okyagigobako. Weesanga nga yokka tekuganya. Tekuganya kubeera nga oli divided, you know, at a certain point of life until wotuuka no slow down things and then you're like, now I need to start focusing on something more ekirala than just a career. Naye nze nali njagala zaala na mangu nnyo. Celebrity life mu Uganda. Oyinza gyogerako ki? Mu Uganda nzibu nnyo. Nzibu ddala. Being a celebrity in Uganda sometimes feels like a punishment. By the way, waliwo omuntu yali ambuuza one time, do we have celebrities in Uganda? Yeah, even celebrity kitegeeza mutamanyi kitegeeza. Yeah, sometimes it's confusing abantu. People don't know who a celebrity is. Oli akeera enkya nakubayo akayimba oba ka voice ku TikTok naganze ndi celeb. By the way, bajja kunvuma bagenda kwogera abantu. Naye ne bano abayina oba YouTube channel oba ba TikTok oba ki buli omu celebu. Anti kati bakyogera mu Luganda. Ogenda okulaba nga ayambala galubindi nga yeebika. Abantu bajja omulaba nga atadde waabo bosoko okuyitamu nga 10. Ogenda okulaba we yali apangisa. Takyali comfortable asiiba mu nyumba. Mwe yeebaka lwatalina sho nga amala n'omwezi ng'ali omu. Celebrity life mu Uganda. Nzibu nnyo kubanga sometimes it feels like a celebrity, like it's a punishment okuba celebrity. Yeah. It feels like a punishment. Ankubuulira. Kubanga omuntu akusanga alina byakusuubiramu. Ate lwampaka. Oyinza okubanga olinawo oli otudde mu time yo, you've come to relax. Onagamba mpa ekifaananyi, just like that. Yes. Tamanyi mundu gy'olimu, tamanyi oli otya, oli okay for a picture, because for a picture you have to smile. Yazze already alina smile ye. Gwe tamanyi oli otya, oli mu mundu ki. Kyova abayimbi abamu akuweerawo. Gamba genda erindika. You know. Naye wowe omanyi to handle people, weesanga nga you calm yourself down. Ne weetwala nti tateekeddwa kumanya bwendi oba mood gye ndimu. Yazze nga ye kyasuubira, you know. Asuubira okuba happy all the time, you know. So ne weesanga nga abantu bakulaba balowooza gwe kino gwe buli kimu, you know, tosobya, toyina kuddamu mwakuvumye. Kwegamba like okuba celebrity kizibumu, it's so hard to handle. Kankubuulire bizibu. Era nze for me kyovula ngamba it's a calling. Otherwise if I had another option ngati nkole omulimu mulala nandikyusiza nengakambeko gye ngenda. Naye kati I've learned to live with it, to embrace it, n'okukyagala n'okumanya bwe nina okubeerawo. Nze nalinya Border Campus naye nga nina oluyimba olwawusaanula big song naye nga ninya Border buli lunaku nengenda campus paka we nafuna akamotoka kange akasooka. Like nesanga nga nina kulivinga obulamu bwendimu obuli nomo. Era singa saasalawo okubeera low-key ng'abaana abalala bali basoma sandimazeeko university. Nga neegulumiza nti sirabika weesanga nga lecturer wajja mwenna ayagala waka mu mumuwe.
mulina okwetala mba mulina kosoka gwe mukola ogenda kwetala olina presenting olina okwetala odduke wali ogule materials ze weetaaga ozunge ne drawing board zinazunganga ne drawing board oba ngikwatidde eno oba ku mutwe oba nti naye nga nze Spice Diana nina oluyimba one of the biggest songs in the country naye kuba nti seekalubiriza bulamu ne livinga nomo kyanyambako nti omuntu teyansuubiranga muku ne bwe yajjanga nga nsuubira nti ngenda kuba wa kitalo nnyo atuuka nakkakana n'antwala nga bwansanze nga tayinza kunjajinga obulamu butambuze normally nga bwe buli bukimu kijje nga kiflowinga obulamu bujja kunyumira. Tuli ne Spice Diana the star girl olwono gwendi naye mukugu mu industry art mpozi baba basiizira ebifaananyi kati nze industrial fine art and design yali wide na majoringa mu fashion and design mu bya fashion naye tumulaba mu kuyimba yavaayo atyeri okudda side eno ye bannange kati obulamu abutunuulira atya kikyazaako ensi ayinza gitunuulira atya mulembe guno buli muvubuka akaaba economy wawe tutandikiddewa nga tukiwulira okuva mu ye tovaawo tukomawo n'akatundu kaffe akasembayo ke katundu akasembayo siri regular naliko ku mukolo ogumu naye sigumu mingi naye nirako okugumu gwe nali nga abakyala bakulukulu bati nga beeyagalira kayimba siri regular ne balaga abaami baabwe neŋŋamba waawo akakayimba waka kyekyakuli mu bwongo n'ogamba let me sit and write this song. Actually, I didn't write that song. Kayimba ako zaali ennyimba ndozanga 2-3 Miss Henry. Manager wange amugamba tukole obuyimba bwe buti yawandiika najja n'ennyimba kakiri gy'oli okutuuka okugamba ki mu nnyingi zaaleese otwala kaliwa gw'oyagala kaliwa. So manager wange twali mu studio alonda ennyimba 2 olwo n'olulala sinnaluta kati nga tugenda mu studio nga tulukola nze nali sirutegedde bulungi honestly speaking saalutegeera nini nga akale kandukole kulwa manager wange and I feel like neni Henry teyakifaako nnyo teyamanya bulungi bwa luyimba olwo kuba yawandiise ennyingi ennyimba ennungi naye etuuka mu studio ntulukola nenvaayo manager wange Roger ngamba oluyimba olulungi ate oluyimba olwo ne lukola lugenda kusobola mbu anti nga bw'atyo nga Roger naawe oyogera nnyo bwe mugamba nga ajust gwe okiririza nnyo mu kintu n'osukka nga nze nkubuulidde oluyimba olugenda kuba mega hit nga nedda Roger oluyimba olwo si lulungi nnyo kale it's a good song naye singa bw'okinnyonnyola mune nga tutuuka nga tuluteeka ku EP tureleasinga oluyimba nga tutanga lubeerawo emyezi gyalwo nga 6 telunaba kutambula nnyo kakati tutuuka nga ngamba Roger oluyimba terugenda kukola tutenyimba eddala nga ngamba oluyimba lugenda kukola tufune ofunye sente tukole video nga ngamba budget ya video ng'olyoko tugirayo obwambalo nga mugamba sente nyingi tetugenda ziteeka mu video tusoke tukole ennyimba nga tukola ennyimba endala awo nga tuziteekayo oluyimba weerulimu audio lutambula mpola era manager wange n'agamba manyi n'oluyimba katuluteekemu video ennungi n'awalaza empaka n'agenda n'asasula video nga simanyi kubanga nali ŋŋaanya ekyebudget nga ndaba nnene nga yazisasula ng'akola ki nga ngamba tugenda shootinga week ejjako nze oluyimba ki siri regular namugane Roger oluyimba olulemeddeko nnyo naye nze siraba nnyo kyamanyi lulimu mune nga tukayo tutya oluyimba nga tuluta nga lutambula video mulimu budansi obunyumira awo ng'oli mukateeteeyi siri mukateeteeyi my dear mune oluyimba nga abantu balwagala nga nange balunjagaza nali ndwagala naye si nnyo ng'abantu ebalwagala naye kankubuuze ku luyimba olwo Spice ozinira nnyo mu ngatto empanvu teweeraliikirira okugwa ate sigana amazina agaffe ge tulabanga agaba yani ono Valentino nti oba bwe gati agagwe mubaamu kisinzira bwendi naye kati ku stage sitera nnyo zinira mu nkono naye videos nziniramu ate era newe mba njagadde ku stage nsobola naye mba neewala nnyo okukola ensobi era sinagwako nnyo ku stage do you rehearse mwezo engatto nzibeeramu nnyo kali like on a daily nzambala kati ne mba nzinyiddemu mba nzitegeera naye sizaagala nsearch kolera nnyo mu boots on stage kubanga njagala n'entambula n'enzira eno n'enzira eri kati zikoma nnyo mu videos oluyimba video etandika okutambula obadde okyanyumiza etambula video oluyimba munenga lukola Roger nga ngamba mune olaba nsasula twabetinga etugaba lukola
otwala nti nze terujja kola nnyo nga bw'ogamba nti eyo mega hits. Oluyimba olwo lukoze ebyenjawulo mu bulamu bwange bingi nnyo simanyi na bwe nyinza kunnyonnyola nnyo luntutte places niwe kati nze kubuulira mazima niwe ngamba nti guno mwaka sitaluyimba era ze mbateera manya mpisa bivulu mbayamba buyambi webale nnyo maama naye bafaani bange mbaagala nnyo n'ennyimba nanyi nti no bateera music nsigala nta but obunene bw'oluyimba olwo niwe ngamba nti siyimba mwaka guno maybe nziremu okujja oba okuddako I can still omanyi nti no badde ne luno oliwo lwasooka badde yasooka kati badde lwali lulungi naye sirire gyo n'abeerako engeri gye yalubika kyokka nga ne luli lwali sweet waliwo ku kavidiyo kemukola nga bakumulisizaamu batyeta Henry mwebaza nnyo bambi like you know ezo zonna pieces ze those songs were written by him okufaayo n'agamba muyimbi kamuwa ekintu ekirungi omanyi omuntu asookola n'akolerera n'akuwa you know kati omuntu gofunamu omukisa n'akolera ebintu ebirungi ate omuyimbi yenna mu myaka 5 oyinza oba wetaaga oluyimba olwo tosobola hits all the time si kyangu naye if you're blessed with one song in 3 years or something like that you're good to go. Spice, omwana atudde ku TV bukya twatandika n'omuntu omu asobola okugamba Spice yawaliriza n'amala primary n'agenda mu secondary n'amala university ne bamutikira si byakola kati lwaki nsoma ne sigenda mu byakuyimba okusoma kukuyambiddewa mu career gy'oli mu kati ekisooka ddala okusoma kwanjawulo omuntu asomye tabanga atasomeeko entegerayo ebintu engeri gy'obirabamu ne bwenkera nze neŋŋamba okuyimba kankuwumuleza fashion s'omufunamu interior designing nze wemba kaŋŋambe kebe ewaka wange wemba nga bwe nazimba buli kimu nze nabe designingira era omuzimbi mugamba njagala kino nkolera kino kikolebwa oti ne bwoti settinga nnyumba interior designing byonna byonna byalimu mu course gye nakola kati kwegamba binyambye nnyo mu bulamu woolaba ne wootalaba weesanga nga idea gye wasoma olina wogya applying nga ebintu tebikkaluubiriza ze kuba ku shoppinga ngoye nsoma kino kigaana kino photography kubanga nayo nagisoma era mu course yange ebifaananyi byange nesanga nga manyo editing manyo gatta video content creation byenkola mu mirimu gyange nti company ngikolera video manyi ekyokugatta manyi kyenina okukola nkigasa ntya kiveemu ekintu omuntu kyalaba kubanga art ali both visual tali just mu performance betukola it's art ne visual art nga art kyolabye nti nkiraba ntya kino kivuddeyo kitya kifulumye kitya ago n'amagezi by'oba osomye kati nze I've applied bye nasoma mu bintu bingi nnyo mu byenkola apparently so omuntu ne bw'onooba nga talent egy'okujjayo still olina okusoma ogatte ku ky'omanyi ne bw'okeera nga kino kyokola kigaanye nkeera ne ngamba kati ngenda kudda mu kya fashion and design kola ebintu byange designs nzi manyi to put things together I know what looks good on someone manyi nti bw'oyambala kino onyuma bw'ogatta kala bweziti kuba nabisoma nsobola ogamba nti kati eyo career ndala okay Spice njagala otunule mu camera obulirire ku bataata ng'osinziira ku lugendo lwo gy'otambudde gye twatandikira mu buto okutuuka olunaku olwaleero bugambo ki bw'osobola okuwaayo taata mu ddakiika bataata generally oba ekitonde ekisajja I think tekijja kuba bataata bokka oba sooka ku bataata bokka nti byonna mu bulamu buno bw'ensi bwe tulimu byonna by'oyitamu okusomoozebwa kwonna kw'oyinza okubeeramu tolekerera zadde lyo kubanga omwana talina nnyo kyayinza kulya kyaolyako manya naye kyasobola okulyako temusuula baana temulekerera baana kubanga kyosiga kyokungula mu nsi muno bantu banjawulo but trust me obulumi bwotadde ku mwana oyo tebusobola kumala gagenda so obutakkaanya bwonna obubeera mu family gezaako nga bw'osobola olabirira omwana waliwo abakyala ababeera abazibu ennyo
abakalubiriza abavubuka naddala abavubuka nga bazadde bakyali bato. Omuwala n'ateekawo embeera olina okulaba mwana n'amukukweka n'amukuma biki naye gezaako nnyo nga bw'osobola obeere mu bulamu bw'omwana wo kubanga manyi oyo mwana nsigo obulamu obw'enkya. Nze mbirabyeko mu mikwano gyange n'abantu abatwetoolodde nti abazadde balwala nogamba naye banne abaana bano balabiridde maama waabwe taata waabwe. Imagine singa tebaaliwo oba teyabalina yandibadde atya n'atuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi ng'ali content naga ne bwenfa mundabiridde singa temwaliwo oba nandibadde ntya. So kitegeeza omwana investment ya bulamu. Okay. Kati njagala obibuulirire bamaama. Ekisokera ddala bamaama batono nnyo yadde era gye bali abaleka abaana be batono. Akyala bangi batobi like buli wotunula buli tulina emikwano naye ogenda okwesanga nga omuli mwana gola buli kyaliwo akoziddwa single mother newesanga nga ndowooza percentage ntono nnyo y'abakyala abasuulawo abaana naye era tebabula kubanga mu community ze tubeeramu tubalaba. Kati ng'abaana baliko obulemu ogenda okwesanga nga omwana amukuza step mother oba nga bamusuulira jjajja naye nga maama naye yadduka n'agenda. So bamaama teeberezaamu emyezi 9 tewetika omwana ono n'olumwana biki byonna n'otuuka omwana n'omulekawo. Omwana kyokula omusomesezza nga maama kyagenda okukula ng'amanyi. Bw'omugamba nti omwana yeeyisa bw'ati eri mu bantu abakulu kyagenda okutwala. Ate tusapootinga abaana bintu bye baagala okukola kubanga buli wooleka omwana n'omukotoggera ajja kwekweka yesange ng'akoze ebikyamu bingi. Kati njagala obuulirire ku baana bali eyo bato bajja bakutunuulira Spice Diana awulira obulamu bwe bwonna kuyimba obulamu bwe bwonna kubeera ku billboard obulamu bwe bwonna kubeera ng'alina charity obulamu bwe bwonna kuvuga Range Rover naye akyali mu myaka egy'obwana akula. Ekisookera ddala abaana olina okumanya nti ebintu bino tebiva mu bbanga. Ate tosobola bifuna mu lunaku lumu n'okeera nti olina bino ebintu. It's a journey. Journey eno erimu ebintu bingi nnyo. Erimu discipline abantu b'osanze kubanga nze ngamba nnyo abavubuka nti tonyooma bantu tomanya ani ayinza kuteekawa. Katonda naye bayita mu bantu ngamba Katonda nyamba nfune kino okole kino omuntu najja nga azze Katonda gwayiseemu kuba Katonda tetatuweraga nti nzize kuyamba naye Katonda ayita mu bantu omuntu najja n'omulaba nga kasasiro. So treat people good. Spice mu dakiika 2 njagala weebaza abantu abakuyambye mu lugendo lwo n'okwebaza abo be tutambudde nabo shows 3 kibadde massive. Njagala obeebaza mwenna abadde ku cameras naawe wennyini okutuula n'ompuliriza ntunyumyamu message n'etambula ne baako be inspiring mu bulamu. Okuwuliriza story yange gwali yali mu mbeera gye ndimu ogume omanye nti wooli si woolina okuba olina ebirungi bingi bikulinze mu maaso seetaaga kale ne bwoba onsaasidde nsaasira ng'ogamba kale nange oba naliyo oba mwendi mu mbeera eno naye nja givuunuka. Olaba ne Spice gwe neegomba yaliko eyo n'akola ki nagivuunuka. So okutambula nange ku lugendo luno mwebale nnyo mwebalire ddala bafaani bange mwenna abanjagadde abanzikiririzaamu nga bwendi kubanze ngamba nnyo abantu my life has been an open book. Sikwekangako kintu kyonna mu bulamu bwange pozi ndowooza musajja gwe mba ndi naye era oyo yiye wamukweka omukwese naye twakwesonyiwa naye tunagamba for my reasons. Yeah. I feel like bendabyeko bibaddewo mu industry tebiwedde bulungi kati nina fiya eyo nandyagadde nange obbalaga naye mba ne fiya nenga bali bakuba basabula but mu byonna manager Roger has been a big pillar mu kutambula kuno kwonna obulamu n'okubeera nga omuwala omuto because I met Roger ndowooza nali nkyali ku campus okuba nti osobola okukola ssente naye nga akuguidinga how to use your money and how to invest. Mwebaza nnyo okungattako etoffaali mwebale nnyo mwenna aba Spice Gadgets mwebaliko okumira ku show. Okay. Kati mwena be tutambudde nabo Sunday 3
mwena muli ba Spice Gadgets. N'abali kamera. Mwebalire ddala okuba nga tutambudde ffenna. Ebigambo si byangu kuddamu naye njagala tujjukire okujjukira gy'ova in that omanya gy'olaga. Discipline mu mbeera zonna, time management, kwewa kitiibwa, contract kuba na discipline yazo ng'otuukiriza ebyo bagamba. Buli ky'omanyi ekigenda mu line ya discipline oba empisa. Respect, okuwa abantu ebitiibwa. Then naawe okwewa ekitiibwa. Bye bimu ku bigambo Spice byatugambye. Manyi nti ekitagasa kiina gwe kigasa, n'olwekyo toolamu ekikyo ekitali kikyo kirekere nnyini kyo. Nze Sanyu Robina Mweruka, Sunday jja tukomawo n'omuntu omulala, program Omuntu W'abantu. Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi. Omweraba.